abantu bankubidde esimu fula mu London ya America wa naye onvumira bwere omanyi oyo omwana bagenda mukuttako bagaye nti gwe omuse yes nembaga nti no lwaki onvuma ate ng'onvumira bwere nze ayava era agifolowing naye onjogerako bubi pulezidenti yabagamba nti mukwate sente ezi ze mwatwala muzimuwe omusajja oyo abavuma tavumira bwereere nga bali aba babiri muwe sente ze ate muyita mumuleete wano nange muwe naye oliwo n'agamba mbwe eriki mirundi naye nze nakola ekintu kibi mukubye oba pulezidenti alibutwalako talifuuka pulezidenti wa Uganda kuba kyeyankubire ekyokubiri bizinesi yabwe eyoganiza era nzemu nenjikuba mbakubye nnyo kubanga abantu babategedde organ harvesting is it a garden you kill everybody kati ayavalize mwenda muhozi yabiganye ebya organ yabiganye muhozi naateri kutta bantu wano yagambye tewali omuntu afe bamuziike n'ebintu bye kubanga bo bakalaba obwavu bamisimanaginga ebintu byabwe toyinza kubanga oyinagowa oyinaki nga byabwe fakitolo tewali sente babadde balyande konsome mbunze mirundi ndimala kufa nakola tojja kukola kubanga kakati aparated the whole country you are fighting with the society bakakube entwene bakasa bakakube kati banabijja wakankubuli abantu bategedde nti accident tewali mu malwaliro abantu tebakyafa kakati mubiddemu mutemulabe kubanga abatta babamanyi bali babiri batuuza abasawo bonna lisi y'abasawo ngimanyi njazifulumya owaaccident agenda Kiruddu owaaccident agenda Kawempe owaaccident ogenda Lugazi owaaccident ogenda Kitovu tulabe gye banaabijja ate abalaalo baganya okutunda nti mubija mubaamu ennyama babbi ogwokubiri lulina baligenda tebate kati ate public yabategedde nnyo kakati musebbu wagwa mu kitimba bano abasajja mbamanyi bwe baba balina kye baagala okuyisaawo bayita mu muntu mulala nakuwayo akasente bayita mulala nakuwa ku sente naye nga bo be bamuli emabega damage gye mukoze mu myaka 10 ewange ezo ziba miliyoni 5 sente mikomulenzi oyo zabbye nga let me take this money zimane soduma ozikozeseza miliyoni 5 kana akasajja ne kakwata sente zange he abused me bazirira wakaliisa Museveni yabagaye mugende mutondere nenfulumya statement mwembasonyiye kuba ewange batyayumba tta tumutwale ekyankwanze tumujogereyo kakati ekyankwanze balabako kyankwanze omulala baali bazzemu okutuuza ekyo nalinjesibye mumalewo nejogolye ejogolye tebajja kutta bantu wano ffe tuli basajja baganda omuganda atya emizimu atya emiteego toyinza kubeera na vampaya mu nju naye abasajja abo mbeebuunya obeera otya ne mutabaniwo mukoddomiwo ngatta abantu bwasokola muwalawo bwasokola bazzukulu bo bwasokola muwalawo kumakya omukolaki nze bamwenyabwenyeza emyaka 10 abantu bonna nabaganda okumpa sente mbunfe gwe tofa sikusuula eddalu ekyogere ne galubindi ezo ne balaba komalalu ali mu kampala yamade galubindi omanyi babatutule batuyita bakuzanyi omuntu gwe mulwanye naye emyaka 10 nga takyukako mumuveeko kali osigaza baloga nze nkubuulidde never oli mwana muto let me tell you never pursue an individual omuntu bw'omulaba embwa ne zibeera mu kibinja ne zigenda emu neekulemerako agogaba mayembe individual ani gwe baali bajoze wano bakataga bani babanieddeko enagisi nadduka ne galubindize nejolo yali ebukedi yayewaana nti aipiruli kadaga bakawadize Lumumba survived by a whisker naye nze anieresemu from state house wawona without the resources naye sitanemeddewo kati awo dduka akuba mugezi singa yadduka eddogo terimanyi nti oli mukoddomi wa Museveni you remain eddogo terimanyi mukoddomi wa Museveni namala tali amere tagenda mutoyi muzeyi bwologa first family nabo bebakwata bantu kati banga balina ekibi kye bakoze n'obaloga ayafuwalidde ekimbwa ekonomi